Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzisiro tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Bwalugere mutabbizi mu mbeera yonna zaggulwa. Kale. Kiwanuka. Wanyisebo. Jebale. Bampise Kadima na Mayanja Kabogoza tuli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki wano. Wanyisebo. Buzibu ki mutawaana ki? Why? Obuzibu bw'enninaanze kati. Nze nga bw'omanyi bampita Kiwanuka. Nvuga boda. Munabadde sigumanyi. Wanji? Yaba boda tesinyangu. Nga bw'omanyi yaba boda sinyangu. Okay. Tuyita mu bugubi bungi. Mpulira. Nannyazala wange bamuyita Maama J. Nannyazala wange bamuyita Maama J. Omwaka oguwedde nga guggwako mu Novemba awo namuwola ssente zange. Ssente z'ekinako zimanya abavuga boda namuwola milioni 2.8. Kasente kakaali kangi. Ssente zaali nnyingi. Okay, kati wali amanyi nga tonnagenda wala. Maama J onyazaala wo muwala wo obeera naye? Beera naye na wano waali. Okay. Nga bw'omanyi ennaku zino kyakola. Kakati nga bw'omanyi ffenna tewali yali amanyi nti embeera ejja kukyuka nga muwa obusente bwa milioni 2.8 nga mmanyi anaabunziza ng'era bwe yali anaaba. Ekiseera kituuse tuli bubi tetuli bulungi ssente omukyala aganye zzinga. Simanyi oba akozesa advantage lwakuba nnyazaala wange naye aganye zzinga. Gw'omubanja agamba atya? Gw'omubanja kyalina kyamanyi nnyo kyayogerawo oba anazikuwa talina sayini eraga nti oba anazikuwa oba tazikuwa gamba ali anvuma buvumi kugendayo muba kira kasema muba yanvuma buvumi sigamba nti oba ssente tazirina naye azirina emwanyi zonna azirina ziryawo zikiba mu kibimu lusozi naye tayagala kusasula. Ekitegeeza azirina ssente? Azirina ssente alina n'emwanyi zonna mweziri ziyika buyisi bweziri. Omanyi omukyala okubeera ng'akuvuma buvumi tu ssente ezizo mukoddomi we oba gw'omulumba bubi kyalyoka akuvuma wange nti oba omulumba bubi kyava akuvuma. Ndowooza abantu babeera bezina mitima mibi naye omukyala mubanjiza agati nange nensalawo neŋŋamba kamwanike. Lwaki tosindikayo muwala we n'amubanja? Omuwala yagaana abeera wano alya nnyo kikizibu ekisinga okubeera wano alya nnyo tewali ssente omugambo genda okubanja nnyina takkiriza. Ebyo ekyokulya oli mukazi wo ssebo olina omuliisa. Nina omuliisa naye kati tewali ssente naye embeera agiraba. Okay, kale katukuba oŋŋambe Maama Jane. Ye Maama Jane. Oyagala twogere naye akuwa ssente zo? Mwogere naye akuwa ssente zange. Kukambwadde oyagala ssente zo? Asasule. Naye lwaki tomusonyiye obusente buno nnyazaalawo? Sobola zimusonyiwa ssente nnyingi yasanga gibadde emitwalo nga 2 naalibadde nga leka mbeera ngiraba. Naye ezo milioni 2.8. Kale sirika nno. Omwamba Jane ate siriwalira ku ssimu yange. Maama Jane. Nkulamusiza nnyabo. Kale nnyabo. Maama ndi ssebo. Omanyi mbadde ntandise mba ndi mu kunywamu wano. Oli mu kunywamu? Obulamu buli butya nnyabo? Obulamu bulungi mpozzi obuvu. Obwange si bubi kakati Maama Jane. Kiwanuka yatutumye Kiwanuka wa boda mukoddomi wo. Kali waka kano. Agamba kyoyo. Kakati Kiwanuka? Abadde ayagala busente bwe yakuwa milioni 2.8. Kati sooka ombuulire gwe akubidde ng'ani gwe? Atukubidde tuli ku radio wano ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki then twogereko naawe kuba agambye nti yazikuwa mu gwa 11 ate obusente bw'ababoda obumanyi. Kibadde kimwetagisa ogenda ku radio agende nga nangirira nga bwe yampola obusente kati nze ssente essaawa zino sikola nzijjewa. Naye atugambye nti okola olina emmwanyi olina ssente. Bamugambye mbuno gwe babanja talya nze sinnafuna ssente sinnazifuna era ndiba nzifunye ndizimwa benziba sizifunye. Naye ebbanga ddene kuba kati bw'olaba nti atunnyonnyodde n'atugamba nti ate omuvuma buvumi buli wakubanja. Nti nina okuvuma omusiru oyo engeri gy'obanja nnazaalawo bw'otyo ate asusse nawantu tena ku leediyo. Ale gwe lwaki Maama Jane gwe lwaki oba weewola ku mukoddomi wo oba toyagala kukubanja? Saamu omwana wange wakubanja teguba musango. Njagala oyo kiwa alondeko kimu ku bibiri. Oba ayagala ssente oba akomya oba obuba omwana wange nkimanya awo. Maama Jane. Tukikwate mpola tuli ku leediyo ku mpewo. Anti naye yagadde ku bya mpewo.
Yeta chimanyi nti omoma era singa mwana wange yatawulyanyi padde. Kale tweyanza kakati mama Jeni. Njagala tukole bwe tuti. Ntusaba okwata sente z'omulenzi ono ozimuwe kuba yalina n'omwana wo. Anti kati tukole tuti. Tebalina kyakulya. Ampa omwana wange. Bwemuwa sente. Omwana wange nange amumpe. Ate kati amukuwa atya? Gani gundi Chiwa. Ekitebo Chiwa. Amba ku bintu bibiri londako kimu. Oba nkuwa sente. Oba ku bibiri oba otwala sente oba otumba omwana wange. Omwana wange tira. Mama sagala wayize muwala. Sente wazimba kuba omwana wange mu. Muwala otayagala kujja kubanja kubanze nali badde sijje kubanja. Talina kyakola waka. Ayagala bwagazi kulya. Talina byamanyika ebyo byamutenge talina kyayina yadde. Kibana Chiwa. Tetwakubye ku nsonga za mu kisenge. Tukubye kwogera kubanja sente. Tasobola omukazi osaagala omuteeke mu bino. Otandise n'okumanyira. Maama. Kati akole bw'ati. Sente sigenda kuzimu ate n'omwana wange amukomeyo omusiri oyo embwa eyagala kumanyira. Tukakkane saagala mukulize bintu bya kisenge. Maama ajja kumpa sente zange ataata. Chiwa totawaana. Olabika tontegeera kanzije bulungi awo nzikuwera ivu. Owulira nkisebo. Nkuwe lumu nsonyiwe lumu. Maama. Tukwegayiridde ebigambo byogera tusabikako. Halo? Chiwa. Wangi. Hale mu kati muze mu bintu bya kisirusiru bya kisenge ngati wazze kubanja. Ati munaye yabitandise. Yalinga yayina munaye sisanyuse. Webali nnyo webalire ddala sisanyuse. Jigenze gitya. Kadima n'amayanja. Ne Anko Kabogoza. Ku 93.3 BT Fama. Ekintabuli ky'omuziki. Ekintabuli ky'omuziki. Ngene kumba amasimu bano bantabudde Mama Jekete aweruwero mukwano. Andoze ebintu obiwulidde omukulu wa Sumani Bwami nawe obiwulidde. Haji Isma Bukhari Junior School nkutumiddeko nankuwadde ebintu obiwulidde. Saako ne mama wange Prime Gardens wali nankuwadde. Muteeseeko tuwulire. Engeri gye muteesa omukono yataami. Wangi? Sebo. Webale kuweereza taata. Kale. Musajja wa Kabaka nga bulijjo batoka famira zikusooka asinziira n'amawokolo. Neera n'okwogera katako nneme. Obono kasooka ateese taata. Mumpe. Kadima. Nji? Webale kuweereza. Kale. Kakati. Oyo mukazi ategeera bulungi. Simanyi. Kigonero tekirina nampisa omusajja amuwe ssente ze. Yazaala amuwe ssente ze bamubuusabuusa. Wangi? Kadima. Sebo. Webale kuweereza. Kale. Ono Sempala Nicholas Rusi. Banaye Chiwa kyemugamba. Abiveeko oyo nazaala we yamumalayo dda. Abiveeko agenti kagendeyo. Wangi? Webale kuweereza. Nawe okuwuliriza. Wakowa ki? Nange amadesire muli bakoowu. Wangi? Kale munaffe. Yenze film star John Byowa Zubari family. Ndi wano ku Dolby Galaxy Dry Cleaner na Lukolongo. Tubagala nnyo. Bannaye omusajja abadde atandise okwogera ensonga z'omukisa. Nazaala kunazi. Wangi? Yebo. Sinyabu. Ono anye matuga. Obiwulidde. Bannaye mbiwulidde Tebu waliwo omuyimbi Dwankanise Makula we nabbinga akwagala naye olaba. Kufu Nazaala nswazizza nnyo nze ng'omukazi Nazaala mweddeko. Oswadde mulina ekitiibwa naffe kituweddeko. Wangi? Olutama likyatiba ne busiika. Naye Nazaala ayogedde bubi nnyo n'otandika n'okwogera naawe mulamu muwala we kimanyawo ate ne Chiwa. Ate kati naawe ate butwama kimwaba ki? Pannaffe kiki naye ekintu ate kati BFM. Kadima. Nji? Nazaala abadde ataddemu omukyala era tumukubiridde agaye nti abadde mu kunywamu. Wangi? Tuweeza Kadima. Kale munaffe. Ono Andrew nabbinga omukazi wa gaazi. Kati omusajja omukazi waba tamwinaamu mwana.
akwate kimenke ky'omwana oyo akimuddizeeyo. Omukyala si kimenke wangi. Aha, bannange kisanga atakitte wangi. Kadima. Sebo. Mwebale kutuweereza dadi. Kale Barnabas. Ono Barnabas ambasada w'abaluuli wabula Kadima. Kino kyolwaleero kisuuseeko nazzala omufo bwona bwonoonefu. Bwe bityo bwe bibadde ebiwooma nga bulijjo biggwa byokya. Yenza buli tebukoza Kadima. Namayanja Priscilla. Nange Uncle Kabosano na Kabulu from. Paka enkya y'enkya tubagamba nti busula bulungi. Mweraba. Endobeso. Ndaba mukaaga tonzisira tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso ekutuzibwako Prudential.